Uganda y'enkya. Uganda y'enkya. Yatandikibwa baki? Ignatius Musazi yali Munyarwanda. Lwaki tebabagobaayo? Atugenda DP yali y'Abaganda, twagalamu Baganda. Fewala tuli ku nkola eyo yakwawula mawanga. Kristo yatugamba dda omuyimbi omulungi kyokuva Kristo yajja enjegereza amawanga zaakola ki? Tewakyaliwo mu Efeso, tewaliwo mu Ebulaniya, tewaliwo mu Suyadde mu Galatiya. Ffenna tuli ekintu ekyo kimu. Kino ekibuzo kyandibadde kikulu Honorable Naddu. DP eyingira etya Emmengo? DP eyingira etya Emmengo? Akabuuzo kagazi ate nga kakulu nnyo omuntu okukategeera. Ekyo ekibuzo kikulu nkiwulira. Ekisookwanda kwa DP okutandika kwe mu mwaka gwa 52 by Ignatius Musazi, ensiba yaayo teyajjira ku mwoyo gwa Buganda. Kubanga baliwo mu budde bonna baali basomye ndere munyera kano tekuluka yali asavinga Buganda yadde yali ajagala. Lugero luli nti ensibambi edibya mutere. Naye bwe tutuse mu political terminals DP enoonya gwa weyinza okukwatira kubanga omuyinza bwayo bwe bwatandika bwagivaako okuvoota buddanga. Bwe tukomyewo wano ate abaali ababinga bewakanya central government beekwata Mmengo. Ompulira bulungi bakakasenga abalaga nti Mmengo tugenda kugizza ku mulamwa. Kyovula nti DP ekugamba tuze okutunuulira n'enkola okuzza kwa federo. Lwaki yesiba ku federo? Naye nga bw'osoma constitution ya DP okuva ku A mpaka ku Z teriimu kigambo kya Bwakabaka. Erina ekigambo eki republic. Gwate ngamba otya nti gwali Emmengo ayimba republic ng'ate ogamba nti oyagala Bwakabaka. Ne mu constitution ya DP entuufu teriimu kigambo federo, erimu republic. Bwe mba nimba bagituteera awo. Nobo batolimba nti singa kati kye ba preaching about. Webale nnyo. Awo amaanyi gajja okuyingira Emmengo bano okubulwa buyinza bwabwe kubava mu ngalo. Ne baga nti olwaira ekitunda kiri eki kuyingira Mmengo. Bwe bwatandika mu mwaka gwa 1952 yali badde olwaleero DP yali weeri era ne mu budde buli. Lwaki bajja ne Kabaka yekka nga DP weeri okwegatta? Yes. Lwaki twayimba Kabaka yekka nga ne DP yali weeri? Twayimba nti DP n'omwoyo gwa Kabaka gweyimba katambulirewo. Eri yajja mu nkola ya bibiina ne Ignatius Musazi. Bwe mbanga Ignatius Musazi nga seerabidde okujja eno naye nga ate abaatandika ekintu ekyo tebaali ba mwoyo gwa Bwakabaka bw'e Buganda. Yes, Ignatius Musazi kangavu yagenda ddi Emmengo okugamba Ssaabasajja tutambule tutya. Abaddibi bakitulagaawo bana baliyo banonya byabo bakitulage. Ebyo bye kugambe nti gwe boyogera ku Ssaabasajja n'okuwabula kwa Mmengo abo be bawanukayo abakuba tebaba Baganda bali si tebayagala Bwakabaka buteredde. Bali wali bateze mugati Museveni afuluma atya afuluma ddi. So si ku Bwakabaka buli kiri kyambalo. So bakozesa Obuganda nti mu maaso eyo gye kijja kinaggwera. Webale nnyo kuba bamanyi factor ya Buganda. Lwaki kyenkubuuzizza buli ali Emmengo alondebwa naye nga bamaze kulonda ng'ate batunulidde kaadi ya DP. Naye constitution yabwe ddayo gisome tekuliko eyogera kigambo federo kubanga n'omusingi gwayo mu kutandika kwayo mwebyo bye twabadde tutunuliramu yagemu okuteekamu ennyo kutegamba nti tutunulire amawanga gano tutabadde tutambula tutya. Federo yabadde tugattira wamu yesitese 13 n'ekyalimu Museveni kyekyo kutuzzayo buli ggwanga lyefuge yatuzza mu by'amadistrict mu local government. So yali badde atugamba nti katufukwe ffe nga tutta ebintu ebi. Central government esoloza omusolo. Central government etwala amakomera. Central government etwala police amagye. Twalina kusigala ku kiri omuzungu kye yatulekera. N'agamba nti gwe mulimu gwa central government gwe neekola esigale ng'etwala ssente ezo mu masaza gano ag'Obwakabaka. Naye nga tutunulira percentage ki Buganda yesinga okubaamu ebintu ebingi ne percentage ew'omusolo. Bwe tuba tugabanya ettoffaali eyo essente za Buganda ze tuyingizaayo Buganda yo yeerabirire. Tukitwale nti Museveni atya oba tayagala federo? Tayinaawo kyatya or just no need? Mutima kuba mubi bubi kubanga mu boobala abaawano nze simubala.
kale tayinza kukubaako kisa tayinza kukubaako kisa kkiriza obagaana oba oli wa NRM oba oli waawa kkiriza obagaana Museveni tayinza kwagala ggwanga lino kuba siriri Museveni tayinza kwagala baganda temuyinamu musaale naturally mutwale nga bwolaba wakyakulabirako si kuvuma wakyakulabirako envunza bwetandika okukuluma ng'ate efiidinga kuggwe eba etaddemu ki kapito yenna wuubu kasitoba mulamu era esigala nnamu sebusiru bwa njoka sirimanyini waayo ekyo statement president yatufulumiza mu kusembayo mu myaka 3 nti Buganda teyalina buyinza mwe byenkutegeezezza mukulembeze wa kika kiddala alina omukwano mukulembeze wa kika kyategeera kyakola mukulembeze wa kika kyamanya okusasula n'ogamba nti ate Buganda essaawa yayo teyalina buyinza mu ndagaano ez'olwendo okuva mu 1994 zikusalirawo okuba nti temwalimu nga twali Buganda na muzungu kale awo tudda ku kyafedo kye twabuuza ekibuuzo kiri kwe kutegeeza nti nga tugizeeyo ku bwakabaka Buganda tubuvuddeko tuddeyo eri nti enkola eya fedo egenda tuyamba amawanga tegagenda kubaawo sente n'obuyinza bwa public service bukyuka n'obuweereza nti Ssaabasajja Kabaka yalonda ba administrators be mu bwakabaka bwe ne bujuzikenza afuga district z'abatwala tuli 2 mwezi munya kati Kabaka kitwale nti balanga abakozi abanaakola mu bwakabaka bwe Buganda guba mukono gwe nga first priority yasini twebadde tukyeva mu baganda kati buli munyabanda bwolaba mu Kampala buli ofisi ya government yalimu kubanga federal tekkiriza ekyo kati ate mu 7 ye kyakola anakwagalira wangu ogenda mujja ku baganda b'okulya nga sinadda ku byobufuzi ebiri emmengo birungi ki oba bibala ki ebirungi ebijja ne federal biyitirivu nnyo federal ekakasa nnyo kutegamba unity in diversity federal ekkiriza gwe okuba nti oli mu kyoli naye ng'owangalira kyoli nga bw'onoova ekyoli n'ojja mu bwakabaka bw'e Buganda empisa eriwo gy'otwala Museveni tebaali tukunakiddeko tufuka mu mutwe na mu kamwa yali badde ategedde nti bwe mba mu bwakabaka bw'e Buganda omukyalo okufukamira si lutalo bo babeerewo abo baba babuuza mbahe omwana afukamiza okugubo kumu naffe tetwali kifuddeko baali badde batunuulira federal ekuma ethics empisa obulombolombo bwa norms n'ennono yaffe yonna eyawamu osigala mu bitundu ebyo ng'ebukadde etambula Kabaka yali badde n'amaanyi ge ageetongoleredde olwayo tewalirabye Kabaka waffe kujja kuggulawo bivvulu yali badde aggulawo oluguudo naggulawo essomero naggulawo eddwaliro n'atambuza abalambuzi n'akola batya nga ye yalagira byali badde mu mikono gye mu federo mbadde manyi bivvulu ayitamu era okugatta abantu kikyamu kyekkiriza ebivvulu twabibalanga ebibalabala n'ebivvulu byaboononefu Ssaabasajja mbalya mu boononefu so tolaba munnyo mulamwa naawe saauga nti tebasulamu bakuteri okutegeka ekivvulu bwaguuga nti bannange 3 emivuyo egiri ewaliyo mpisa kijolagayo gwe nawe ontegeeza abaana bagenda mu bivvulu walayi bayiga bwegindagaeyo empisa eriyo bwe tubeerayo tusooka olulimi Oluganda ne tubuuza ne tukola batya omwaguzi n'atwala tugana ettaka Oluganda ne singa twali mu federo kyobuuzizza Ssaabasajja Kabaka abayimbi tebaaliyimbye nga bakozesezza kye tuyita constitution okwemulira mu lulimi lwo Kabaka ng'atunula yali badde n'amaanyi ku kye tuyita language era essaawa era galina lwakuba tebannamanya gakozesa ne DP ebimanyi ebyo naye ebibisseeko mu Mmengo babitta bussi kulaga nti gavumenti ya Museveni mbi yesimbi naye mmwe ki so ekyo federo eyo yali badde mu nkola y'emu kuba wambuuliza migaso gya federo nti Ssaabasajja Kabaka w'omulaba olwaleero kalikya ye agimulodinze bulungi oba obuwangwa bwe kubanga mwatambulira yali badde tebawuliridde kumwerabira kubanga olwokuba nti emirimu gye gyasuulibwa
ate ne bamulaga ng'egitaliiwo. Obote bwe yajja n'atwalako ebyo n'ensonga z'ettaka z'olaba ezifumbekeddemu okutubba kw'ettaka buvunaanyizibwa bwa Ssaabasajja mu nkola eyo, kubanga Omuganda bwe twalaamanga twaweerezanga ekidamba n'assaako omukono ne ku kyapa kyo. Ebintu ebyo bibiri oba olamye ebyapa byo era ng'ettaka limanyikiddwa. Ekyokubiri n'ekiramu kyo kiweebwamu ekitiibwa. Kati olwaliro biri mu central government, so nga ate omulimu gwa Ssaabasajja mu Bwakabaka bw'e Buganda. Ebintu bino ebyo bwe tuzza federo Kabaka obuyinza buddamu ne bubukala n'abanga alamula. Bano balwakayikala ba Museveni tebaalibba ettaka lyaffe ettuuka wano, baali badde bategere nti ettaka liriko ennono, naye olwaliro newankubadde balibbye olwokuba nti kkube ne blueprint ekyaliwo bwe liba ebuuza tuligijja e Bungereza kubanga kopi gyeziri, tulibabuuza mwajjako mutya. Yes, bitubagambe nti banne muzimbe mukwano tuddemu tutegeeragane. Museveni ogezeza ku Buganda ogisuula egaanyi, gwe toyinamu nkyukira kyabaye katudemu tutunulye tuzimbe omukwano bye mugaggawaddemu mugenda biteekawa munagenda nabyo Bulaaya. naye nebuuza bwebuuza omukwano we gutali gino sale nga adduka nabyo is impossible. Museveni tayinza kufa sale n'awangaalawo. Mwene empisa nga kyekyatambuliramu balindeka bajja senguka kyekuba yenkola yaabwe bapatosi utali tubasomako teri asenguka misana bugenda okujja ti kumi n'emu nga bukya nga batuuse gye balaga eri batandika okusenguka ssaawa 6 ogw'ekiro. Nebino bwe libabuuza nti Museveni yafudde balimuuna abatagenda kulinda kuziika kwe ndere mu nnya lya Katonda, kubanga ebisobyo ebitukoleddwako wano tubiyimbye ebbanga lyonna Museveni aganye okwenyeenya. Si butawulira, si butalaba oba butategeera, byonna mu mutwe mwebiri. Naye eyo yempisa ye mubi buki bubi. Tayagala ggwanga Buganda, tayagala bantu ba Uganda. Tukyalinayo omukisa nga Buganda okufuna federo. Kyogamba ensi yakoma ku Museveni. Bajjajja ffe twakaziika bameka. Twebe tuga nti abajjajja baafa ffe tetwali baddewo. Naye bwe twatuzise ku bajjajja si kugamba nti okyakkiriza, gamba tujja kugifuna, toteekamu na kubuusabuusa. Singa tunaaba ate balabufu ne tutasuula nga bwe twasoma mu 122. Wembadde nzija nti yese naye wano miriza kuki sina Buganda yokka tudde tukigambe nga Cohen bwe yagamba, bannange it is a duty bound for the entire Ugandans to thank Buganda, not only the Ugandans but the entire of East Africa. Kubanga abazungu bamala okugatta Rhodesia ne Nyasaland eri bamugabe gy'obawulira bagamba nti ekyo kiwedde tubuzaayo East Africa, naye ng'akalipa kali omu ke kalipa ate Mugabe ke yalwanagana keeri. Naye Obwakabaka bwano bwamugaa nti bw'oba oyagala tutwala mu East Africa sookoze protectorate yaffe gye twakuwa mu buyinza obw'otukuuma, ffe tujja kwetwala eri East Africa eyo tetunnamanya mpisa zaabwe. Abo bakusi bagunjufu kutwenkana bange tugenda beetabaka mu kuki bwe tulisalawo nga bizinesi balaba bakuze tuyitambula nabo, naye nga si gwe muzungu atusibyeyo. Omuzungu tutegeeza ebigambo ebyo, it is a duty bound the fellow Ugandans to thank Buganda, not only the Baganda Uganda but the entire East Africa okwebaza Abaganda kubanga twalemesa ekyo. Twalisigadde mu ntale ezitabbwa tukonfuna bulungi nkufuna. Kaakati wano Abaganda bwe tunaabaamu amagezi si ku lwaffe ffekka ne Bannayuganda, kubanga Buganda kyenyigiriziddwako ne Bannayuganda abasigadde bakirabye era bakifunyeko doozi ng'oggyeko abo abatategeera nsonga zino. Ye bwakirabye mu Bwakabaka bwe Buganda nti bwagala kwetitumula, lwaki engalo zo tezenkanankana? Ekyo tokineeza Muganda, genda wette Katonda nti wakola bubi nnyo Abaganda bakuŋŋaanya n'obafuula abaawaggulu, kanette ku lwekyo gwe wette buki bwesibabonyiiza. Naye bwe tunaabaamu amagezi tugambe omukulembeze oyo anaagenda okuddako tussaawo referendum egamba gwe jangu mu mwoyo ogwogera nti tugenda mu nkola ya federal akagambo kano republic tukajjewo, kubanga ne bwalijja afaanagana atya agenda kulondamu babe nga Museveni byakoze, kubanga abo tebannatuuka ku mulembe gwaffe nantegera ffe ng'Abaganda nti ebika 56 bibaddewo bitya nga tuli wamu ne tuteesosola.
bali tebalina bikabuli ajja gwe mutoko omuzungu atuzimbirawo buli omwali bwe basangawo nga balina bingi biba bisatu ate nga ebisatu byonna byogera olulimi olumu naye ate tebakwatagana kati ffe wetutuuka wala nnyo enkola egenda okumalamu ebyo buli muntu asigale mu ango ye nga yeetegeerera yenkola eya federe twawula tugabane buyinza nampeereza lwaki baladisa olukunkumu lya benoso batuteera Buganda badde basavinga ewaabwe bamme ba palamenti abayingira wano mu palamenti ya Museveni basigaleyo mu Northern Region basavingira eri mu bwakabaka bwabwe ekyo kijja kujjawo okukola y'okubezomenti kijja kujjayo enkola y'okukola kutya kuno nyegunya nyakula kola kutya ebyo byonna bijja kujja nti omuntu abbe naye nga abba region ye yewe bubeere wuwe kufiiza ggwanga lyonna wamu so nga ate okufiiza kw'eggwanga eryawamu still olwaliro bakyafiiriza Baganda esente ezisinga obungi ziva wano population enene mu Uganda eri wano kakati bwe tussaawo enkola eyo olwo yenna ku mukulembeze anaddako kumugamba nti enkola egenda tujjayo tuddemu tugiteeseeko nga Museveni bwe yassaawo okulongoosa kwa ssemateeka mu 93 ne tuyingira mu 95 ne tumaliza constitutional amendment eyo ompulya bulungi tugaa twetaga tambula tutya ne wano tulina kuddayo nti omukulembeze tukulonda bw'omala okuwangula saawa referendum enseetegere tugenda tambula tutya tuddemu tunule ku nkola ya federo tusseewo mateeka kyagenda otufuga buli ggwanga libeere gye liri naye nga tuli wamu central government byenakumenyedde ebitaano byesigaza ebyo byesigaza poliisi maje kusoloza kwa nsimbi prison custody yeggwanga eyawamu kubanga supervision eba yaayo sente tuziweereza tambula tutya kyekinago odi omungi era kifunako percentage kitya tolo ya bunyolo yatumanyira ng'emanyira obwakabaka bw'Uganda baali beekuza era nga balowooza bajja kuba b'amaanyi era bafunye ku Museveni agenda okubanyigiriza bakitegeere Abaganda abo batunyigiriza nnyo banyolo bwe baafuna amafuta bwe baategera kigambo federo Uganda kyebadde Museveni bwe babanonyeemu amafuta nga tebalaba kadda waabwe yadde Kalesidunak n'olwaliro buli asoma amafuta asoma nga Munyankole Munyarwanda ne bategeera nti Buganda kyeyogerako kyekino percentage y'amafuta Bunyolo yali badde esigaza ebitundu 65 ku buli kyonna ekifuluma mu mafuta eggwanga lya Uganda litwalako 40% kubanga lisasula bakozi batono federo wesinga okuyamba weekoleraawo baali badde Bunyolo bakoze emirimu gyabwe n'ositula obwakabaka bwabwe mu ntambula zaabwe n'obuweereza ku mafuta aga Bunyolo yabadde esituddwa emyaka 2 mu maaso kati olwaliro ate Banyarwanda olwokuba bali mu central government be bagenda okugafunamu kyennabagambe nti buli anajja nga tukyali mu kigambo Uganda eyawamu agenda kunyonyonta biri mu Uganda nga tatunulidde Buganda tatunulidde Bunyolo tatunulidde West wawa naye atwalye mubabe so nga ate enkola si bwe yateekeddwa okubeera awo tuba mu kufiirizibwa ekirivaawo kali bakabasa kantala katagenda kusirika naye si bwe tuyita mu kuteesa twali badde tunulidde ebintu ebyo kyekyalima NRM kyekirime Museveni kale awo mu nkola tuteeke mu butegeevu si bibiina tuteeke mu butegeevu si ddiini tuteeke mu butegeevu si mukwano ompulya bulungi twali badde tutambula tutya entambula entuufu yeeyo egenda okujjayo ekintu bw'osigale ng'oli Munnayuganda naye ng'okimanyi kigundi bw'esanga musoga sinako tabu bwerigenda ewaabwe bw'okolayo emisango bakukwata lwabwe kubanga jurisdiction bagiri naye n'osanga omululu omulango Omunyarwanda bw'afujja ku bwakabaka bw'e Buganda n'ayinaayina ng'akalabajja kale federo bw'abaawo asifulumya ekigambo kye ngali mu bwakabaka bw'e Buganda ne mukaduuku lwafiirayo kubanga tuli mu unity in diversity wammwe gy'oba okolyaga amazambi okutunuulira ensonga y'ebyobufuzi kwanja atumbe mwezi episodes enda kutunuulira ebyobufuzi abaliyo emmengo be batabiraba oba kano kagenderere nti bibeereyo DP ebeereyo endowooza etuule enyumirwe ekintu ebintu bibiri byombi bituufu
beeyita nti bazibe b'amaaso so nga tebalaba ate ne beeyita abalaba ate nga bazibe b'amaaso be baddipi abatudde Mengo bafaanagana. Ekirungi bakimanyi n'ekiteekeddwa okukolebwa Katonda omuntu yamutonda ayawula ekibi n'ekirungi. Naye wabeerawo obutamanya bumanya ebibiri ebyo Mengo etuddeyo n'abaddipi abagirimu si butamanya. Nagambye edda bali ku munyago gwabwe guli muteego batuddeyo balinda Museveni afulumadde kubanga bakimanyi nti obwakabaka bwe Buganda bali boogera ku Baganda babukaddeyo nga Baganda tunonya mukulembeze tuna Mengo kiki so nga ate Museveni naye atuliridde muli nakitukolera bibiri Katonda bw'Obuganda tekusala nkwe nga Katonda akyaliwo osala zino tugamba nga naye asala luli weewunya abali Mengo baddipi nga ate balinze Museveni kugwa ate mbaddipi bennyini Museveni mwayise okutta obwakabaka. Ompulira bulungi lwaki bakatikkiro bonna bo batunuulya tekuliko ayina value kuyimirawo ku ntebe ya bwakabaka bwa Uganda kugitwala sirabayo no simulaba bakatikkiro bali nayagala kikubuza wali bakatikkiro babadde bino babadde tebabiraba babadde ngugambye layini bali mweki lwaki Mengo abukaddemu baddipi beereere. Mengo si kibiina Mengo ggwanga n'oyo yabuuzizza nti bwe tunayo yatulasazidde magezi bwe banaata ebyokulonda mbu batuleete okulonda ba NRM bajja kuyingira oba obuze oba obigasse oba obigasse liri ggwanga eryetongoleredde bweddayo okuba enkasiyo nga tuyingira mu bwakabaka bw'e Buganda nti abaaye mulonde bwakabaka so si bibiina kubanga ne baba tutadde mu federo yaffe nga Ssaabasajja Kabaka atadde naye wadde mbogamba central government njaga kuyisa referendum musomesa abantu bange bantu ki abateekeddwa okujja okulondebwa nga tuggyemu enkola ey'ebibiina. Kabaka atwala amadiini mu bwakabaka bw'e Buganda Kabaka atwala ebibiina mu bwakabaka bw'e Buganda kubanga ebibiina tebizzeewo kuba nti ki ne Kabaka abaddewo nga bitandibwawo. Kabaka atwala buli kimu bw'aba Kabaka kubanga ly'eggwanga lyetongoledde eddamba erijjodde etalyanako kawabi. Kakati awo yaba agasse bibiri nakulimbalimba gwali eyo either nga wa DP atudde Mengo oba kitawo asavinga o else kubanga nekyayogera takitegeera era atakimanyi kubanga bangi babadde nga bakomentinga n'otunoga nti awe waawo kusijja kumuddamu naye kyennaku ate kyensinza okutunuulira mu babisi nnamba emu mu kubuuza ebibuuzo nga tabiweeyinze be balooya abo tufaanaganya emitwe bannamateeka akubuuza ekibuuzo n'ogamba mu mutawaana kano kinoonono endagaano y'obenda ng'osomye constitutional law 1 ekunnyonnyola engabana y'ettaka mu article 15 neekunyira amanyi ga Buganda bwe gaali neekuwa endagaano y'okumulwana bwe twagabana obuyinza wakati w'Omungereza n'Omuzungu. Constitutional law 1 wakunnyonnyola lwaki enkisasage ya Batakabbu yaliwo eri naye yakyategeera bigambo ebyo twetunuulira mu mabega kakasa nti byenjogerako bivaawa naye akubuuza ekibuuzo ne weewuunya sooka osiime ebiri Mengo nsiime ki kutatta na Mengo kyemba nsiima kinawo bulungi byolaba Katikkiro ko Charles Peter Mayi tennaba kujja kigero kuva lwe twajjawo Muteesa Ssaabasajja Kabaka aliwo kkiriza obagaana naddulyeyo si statement bukyanga nti esusse nti eyinza okubanga eri biased nti bukyanga Sir Edward Muteesa avaawo agenda ebiri Mengo obote gye tuleka tusudde gye tukyali va ku Museveni okutuuzaawo n'atuta nti weetuli okututa okumanya kye kutegeeza Mengo gye yalibaddeeyo so tetugwande nakunenya Museveni gamba bugambi tulemeddwa nga bwe nagamba nti Mengo bwe yatulamu ba DP basse buli kimu nga bakiraga nti tekiriiwo so nga ate gyekiri olaba mutuuka tutegeeza nti Mengo terina ssente Mengo ekibuzo kiri mu Luzungu honorable sebwenyiza kireeta mu Luganda are we victims of our own making nga bw'okyogedde Museveni atugattako bugassi Museveni kyakoze okutuliira munda Museveni tatuwagala yes naye koosi yewe eri ey'okutulya era ekyatambula nabangi bayiseemu abakungu bajje bamwegatteko mu kusula ku Bwakabaka bw'e Buganda bangi webali Mengo waliyo eri abamu abo nga tunnatunala Mengo nkugamba baba bali mu central government wano bayitirivu bangi nnyo naye koosi etambula
naye bakatikkiro bonna zaabakozesa okuleka Buganda nga bweri, kubanga tugamba nti obwakabaka buno obukulu tebuyinza kubanga bwomatokero buleka bukane bwesuula ng'atunuulidde enkola y'Obote bwe yatukola. Ye yajja neyo enkola nga ye insidious tuliira muli naye nga kizibu kya mulaba bwe buyuka obwetaaga microscope kyetegeeza nti oli bwe yagamba nti bwe nawa amagezi namuwa ebirungi byonna. Era bamukisa babikuddwa ku lw'obutegeevu kungulu ne munda Bayibuli byetugamba. Kakati Museveni mutegeera saako microscope like this ati oyo si Muganda mulabire mugondi ojja kutegeera Museveni yaaliwo. Abaliwo bamutegeera oba tebamutegeera ebikolwa byabwe byo tumutegedde tutya. Basikiza just kusoma ku comments abamu nja bamenya bumenya like manya waliwo no like nakimyogaye nti oli ku agami nti oli ku mulamwa weewunye abaana mutebamanyi na kuwandiika nnimi zaabwe. Ekyo kye nakugambye oyo yayogedde ako yakugambye ekyo yabadde akuba ssanga lya mbogo tereevu gwe saagala kubisa eri ssanga lya mbogo olulimi Oluganda badde alumanyi gwe gende otunuulire awo tamanyi na kubiwandiika tabimanyi obwo Bwakabaka bwe Buganda kye nagambye nti biriwe bibaawo bikakane Ssaabasajja okutegeera wajja yakola ki naye nno kasa twagibikanga n'abaddibi batwegattidde muli baabuzaabuza Ssaabasajja ne bakatagga kumulaga nti bibe biti kugattidde eddiini gye nagambye nti eddiini ery'emmengo sigamba eri obusamize ey'obujjajja no eya Bukristaayo oba Obukatuliki kweza eddiini ezi zaabuzaabuza Ssaabasajja mutegeeza nti okuba kabaka byokola bya busamize. Oyo sitaani so nabo balina kye bagoba kubanga teri sitaani asinze mu madiini ago abiri nkirimako n'omukono teri sitaani gyaba tasinze gyasinze okubabukalira abo tebeerogaabo. Bwe twali tuzika omugenzi Mulwana owekitiibwa Pulezidenti Kaali Kamwake nga ntudde bwenti ne Besigye yajja ku kuzika kwa Mulwana n'agamba mu kusituka kwe nti abo bannaddiini bwe mulaba batudde mu nsi kuba bali bawerawo n'ekikumi ekirabo be bantwala mu masaba abo mukama wange eno lyerisinga obulungi ogenda olaba ate gundi oli yavuddeyo w'eddiini mukama wange jangu wano yali ategeeza kye baba kyegana nti oliwo batikyaliyo mukuzika Mulwana n'abo mu Mmengo mwe bali bannaddiini yes mukuzika kwa Mulwana twali eri mukomero yakyogera publicly n'akitegeeza eggwanga nti abo yalabamu omusiraamu n'abali Mmengo amadiini ago gatuddeyo gategeeza Ssaabasajja ate birala so kuba nti munaddiini tobeeko kibiina kyowagira no munda obajja okiri era osobola okuttira ng'okulembeza ddiini ate ng'ebikuli munda ebigendwa birala yes. Ekyokwogera lwa comments zinga 3 zenalabye ekyokukwata abayimbi abakunama ne bateekebwa ku stage si bakunama bokka tugenda nawala nga Ssaabasajja Kabaka namuswali atudde nti bye nagambye nti Kabaka baamuwabya weewuunye ssanga lya mbogo twamukuba mawulire nenkakuba ne simu yange omwekali ng'ayambadde buno obuntu obuyita buno bwa bishi sima bukoze butya naye comment bugendo zisomako eno kubaali boogera kubaayogedde ku mpisa ate abaana abawala n'abalenzi abalandukira ku abo baakyogedde neewuunya nenga nti kino tukyalina okusaba kunene nnyo Bwakabaka okuddamu empisa ku biiki era oli yabuuza ti ku biiki yabaddeyo Gomesi n'ebigambo bino byayogerwa Cohen nga tufuna okukkiriza kw'okugamba amawanga abiri okubaawo n'agamba nti abanga Abaganda mubeeko kye mukkiriza okufiirwa ku lw'Obwakabaka bw'e Buganda okubaawo obwa Uganda okubaawo n'asaba ne bannayuganda bali nti abange bannayuganda mubeeko kye mukkiriza okufiirwa ku lw'Obwakabaka bw'e Buganda okubaawo tusobole okutambulira awamu yali amaze okulanga ensi ebbiri nti zombi za njawulo naye kyeyayogerako ki kwe kutunuulira butya bwe tuyinza okubanga tadde ifoti yaffe ate okubanga edampingiddwa olw'obutategeera bano kwe yategeera nti kyo ekituufu twakola ensobi okutegeeza Ssaabasajja gyagenda kujja ne bino tukkirize tugaane oli mumbejja oli mulangira oli kiki oli mukungu
tubaako bye tufiirwa mu mpisa zaffe ez'obuntu olw'ekitiibwa kye twetisse. Uganda y'enkya. Uganda y'enkya.